era kati sawa zaka kati sisobola kubanga nkola ebintu nga tebiri mu spirit. Nsaba nnyo Mukama Katonda anyambe. Nsaba nnyo Mukama nnyo. Kubanga nina akayimba kapya kagamba nze mwennyini nakayimba waliwo n'omuvubuka gwe nakayimba naye kagamba nti nsaba Kisaakyo nsaba kwagala kwo ojjo n'oŋŋamye Mukama ojjo n'oŋŋamye Kitange oteme ekkubo ewatali kkubo oteeketeeka omwoyo gwange gube wamu nga mweteefuteefu okwaniriza ekigambo kyo Mukama. Laavu nkunoonyeza sikulaba omutima gwange wagwerabira nkonkono nzigulire Mukama njayaana okubaawo wooli ndi ku mulyango kwentudde. Kayimba kalonje nnyako. Yes, era sawa zonna kali mu studio kagenda kufuluma. Bakena kafulumya. Yes. Naye nti lwaki nsobola okukola nti omwoyo omutukuvu bw'abanga yakusinza akola emirimu gye kubanga gwe tokoowa gwe toyina buyinza bwokutawalirwa gamba banange mukole nedda omwoyo omutukuvu nga yakoze kubanga nze saali mwangu Madina naye omwoyo omutukuvu kasita yatuula mu nze nemba nga mu butuufu nnyina okukola ekyo kyennyini nnyini ekyayagala oba oyagala oba otayogera kakati kwegamba eŋŋamba neneerabira kyensobola okugamba nti neerabira nti eyampisa mubiri namwerabira nga nkomyewo okitegedde bulungi kati eyampisa mu ddwaliro wali namwerabira nga neŋŋamba nze sisobola kubeera nga nsinya kuba mukyala musiraamu nakubeera mukyala musiraamu ondiziramu kwebikira bulungi kwegamba nga nfuddeyo mu ddwaliro kati kumbe osanga Mukama yali ekyo nkyogera njakyogera osanga Mukama kubanga wayitawo kibeera embeera nembanga nzizeemu okubanga nfunamu nga eddalu eryaddala nze nagenda kyobalaba nze natuuka ewa Pasita Kayanja kino nkitemako nga Pasita Kayanja tamanyi kyasabira ye pasita yasabanga ng'amanyi asabira omuntu omutima gukole ki guwone era nenvaawo nga nteredde nentandika okusoma mu Bible College ye pasita ng'amanyi wabula kyena kwegamba byenakolanga nga bya buntu naye nga bo mu butuufu ebintu ebimu tebabitegeera tebasobola kubitegeera osanga kwegamba balinga bandaba naye nga bagumiikiriza gyendi kyobola baŋŋamba nnyo nti bambi nyinza okuba nabanyiiza mu kyaki nga nyina bye nakolanga ebitali bituufu naye munsonyiwe ekitegeera kubanga nyina kwetonda bwetonzi kubanga bakolanga balinanga ebintu kwegamba nagenda mu Bible College okusoma era certificate yange nzirina wagifuna kakati nga bwensoma mu Bible College nasoma nemmaliriza nga mu butuufu kyekiseera kituuse ntikirwe naye nga ndowooza olwa ebintu biri ebyandika ebyo ebitali birungi nga tebinjagaliza kuyiga ebyo nga tebikukkiriza kutikkirwa kuyiga ekyo neŋŋamba nze sirina kyemmanyi era waliwo omukyala bamuyita erinnya atusomesa mu Bible College bamuyita mama erinnya lye ligenda bana erinnya lye ligenze naye Mukama amuwa omukisa balwana nnyo okulaba nga njiga nenziramu nensoma
naye bwe naddamu omulundi nawulira omwoyo omutukuvu nawulira omwoyo omutukuvu nentandika olwakuba nti tonsanze na bayibuli yange eri waka naye nawulira nze mwennyini ekintu ekyenjawulo nga bwe mba nsoma era nga nsoma okusoma nemmanya nti Yokaana 14:6 Yesu ekyo nimba nga nkitegedde 14 bwemala okusoma 14 neŋŋenda nononya olunyiriri olw'omukaaga nemanya nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu teri alijja eri kitange nga tayise mu nze nga Yesu yatugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu teri alijja eri kitange nga tayise mu nze ne wabaawo n'akanyiriri akalala emmanga awo Yokaana awo wennyini akagamba nti ku 10 Yokaana 10 waliwo ogamba nti nze ndi mu kitange ne kitange ali mu nze era kitange bw'aba akola emirimu gye kwegamba nyinza okuba nga sibiterezeza bulungi naye nga mmanyi nti nkoze ekyo ekituufu naye ebyo byonna omwoyo omutukuvu nayagalawo nnyo era nasanyuka nnyo nembeera ne ku muzabbibu okitegeera kanyinamu obuntu bwange bwe nalaba wano wo wankolera ne wabeerawo newala kwegamba nembanga nina obuntu bw'okootingamu naawe bw'otambulirako neŋŋamba Mukama alina okuba olaba Yesu yagamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu teri alijja eri kitange nga tayise mu nze ekitegeeza ekintu kino kituufu Yesu alina okuba nga mwana wa Katonda nentandika okuwuliriza bwe nawuliriza ebyo nempulira nga nkyuseemu nga buli bwensoma mpulira nga kyanjawulo ensoma era bayirawe omuntu waliwo bapasita ku kyaki abatusomesanga bayikoleji bafuba nnyo okulaba nga tebatuyigiriza okusobola okuba nga okwatamu obaako nekyosoma nagamba nedda wabula waliwo pasita waliwo omwami bamuyita pasita Robert asomesa mu Bible College yatugamba nagamba si gwe weeyigiriza gwe saba omwoyo omutukuvu akukkeko bw'anaakubeerako ogenda kuyiga yagenda okukuyigiriza kakati gwe nafuna ekyo kyenkuga nti omwoyo kubanga omwoyo omutukuvu kasita yatandika okunzikako wadde sibitegeera bulungi naye atleast kansomeko kansomesa chapter 3 bwe naamalira okusoma chapter zange 3 ngenda okulaba era nga nseemu nga nsomye chapter endala ngenda okulaba era nga nseemu nga nsomye chapter endala kakati waliwo ne gundi eri mu Isaya Yesu yagamba nti nze egamba nti omwoyo gwa Mukama Katonda thank you Holy Spirit thank you omwoyo gwa Mukama Katonda guli kunze kubanga Mukama antumye okubuulira kubanga Mukama anfuseeko amafuta mbuli abawambi abantu ebigambo ebirungi kusegeera wenabasiterezeza munansonyiwa naye nga mbyagala nnyo era ndi musanyufu n'okitwala nti oyagala biyiga buli kyenkwata mu Bayibuli ndabanga okiteeka mu nkola mpulira nga kinkozeemu omulimu
ne mwoyo mutukuvu ajja kukkaka akusobozesa okuyiga n'ebyo by'otannayiga bye weetaaga okuyiga. Hajjat Madiina olina omwami? Kati olina omwami? Omwami? Ekyo kyereke. Nina ensonga lwaki mbadde kikubuuza kubanga kati ebiseera ebisinga kisobola okuba nti omukyala alina omwami bavudde wala nga basiraamu naye bw'akyuka n'alokoka ng'omwami ye tannalokoka kimuyisa mu bulala. Y'ensonga eyo lwaki mbadde nkikubuuza nti kati ye yakiwulira atya? Sirina. Toyina mwami? Era sinaba Holy Spirit tannakuulaga mwami kikolina kubeera. Katonda talina kubanga alina kundaga. Omwami alina okubanga anjagala. Kituufu. Kubanga mpuliriza nnyo enjiri ya Pastor Bujingo. Omwami alina okubanga akola ki? Anjagala nga ye mu mutima gwe amaze okubanga awulira nti ayakola ki? Ayagala Madiina. So si kuveeri naŋŋamba nti Mukama yakundaze nedda ekyo wadde Mukama wange mwagala nnyo Katonda wange. Mba ndabanga kamalize kyenkola asusse kubanga Mukama Katonda. Naye ng'olinayo ku baana? Abaana nina. Kakati abaana abo gobalabirira mu mbeera buli kimu? Nfuba nnyo okulaba mbeera. Mu bizinesi eno gy'otambuza mw'ojjako ofisa n'ogamba nti kano kakusuubulayo kwongeramu ate kano katuyambe waka n'abaana. Kubanga ssaawa zino mbeerawo n'abaana bange naye nga omutaliiwo omulala waali. Kati mukadde kano oli wa Pastor Kayanja nkitegedde Pastor Yiga yakwatako ensi okutegeera kati singa oba oli awo n'agamba komawo tukolagane ngenda kunkisa ssente oyongereyo music waffe nga twali tumutambuza osobola okuddayo singa kijja nga kigezo n'akuyita? Ebya Katonda tebiri mu kigezo. Katonda ayagala buli muntu yenna. Ffe tetulina buyinza bwonna bujajinga muntu tetulina wabula eyakera ku makya n'atutonda yayina obuyinza obusobola okujajinga ki omuntu. Obuyinza tetubuyina. Era nze enzikiriza yange nzikiririza mu mwoyo omutukuvu nzikiririza mu Holy Spirit kyekimu naye mmanyi nti Mukama Katonda bwansindika awantu wonna nkasitaabeera ng'omwoyo omutukuvu yansindise. Ompulira bulungi kasitaaba ng'omwoyo omutukuvu yakoze eki yansindise n'aŋŋamba Madiina genda wano okole bwoti ne bwoti. Nkikola olwa Holy Spirit nkikola olw'omwoyo omutukuvu. Sirina kyensobola kugamba nti wano sisobola kugendawo oba wano sisobola kugendawo. Nsobola okuva wano nengenda mu bbaala nengenda oba oluusi okuyimba naye ng'omwoyo omutukuvu akusindise ogende obeeko n'emyoyo gy'okyusa ogirete mu kkanisa kubanga mu kkanisa teri muntu asobola kuva eri. Buli muntu yenna ali mu kkanisa muloko yakkiriza Katonda era n'ayatula. Tulina okunoonya abantu abatali balokole nga bo bennyini be tulina okubuulira enjiri basobole okudda eri Mukama. Abantu abo tetugenda basanga nti bali mu mbeera nti oba tugenda basanga nga bali mu mbeera enteeketeeke. Tolina wogenda banoonyeza nga bali mu mbeera enteeketeeke wabula tulina banoonyeza eyo ewali abo ewali abantu abo abatamanyi Katonda tubajjeyo tubaze eri Katonda ekitegeeza nti Katonda wonna waaba nsindise nsobola okugendawo nga ngenze olw'omwoyo omutukuvu kyabantumye. Aba olina kiwulira. Kakati Hajjat bw'avaayo eri n'ogenda mbulokole tewakyusa mannya wasigala gwe Madiina? Nze Madiina. Nze Hajjat Madiina. Hajjat omulokole. Hajjat omulokole kituufu.
ate lwaki onkyusa nina okusigalawo nganze nkuba emizimu Hajjat omulokola akuba emizimu akuba emizimu agenda kugikuba mu linnya erya ate nga gijja kudduka ate nga gigenda kudduka kubanga nkiwulira neewulira muli mu mutima nga mmanyi nti nina okukola ekyo kyennyini Katonda kijja tusindika okukola ku nsi kuno nti tulina okubuulira enjiri erina okubuna wamu buli kasonda anyome ng'omwoyo omutukuvu bw'aba akwambadde oba talina ngeri ki gy'osobola kuwalira. Erinnya ly'ekika Hajjat yani? Hajjat Madihan Namboozi. Namboozi. Maama gyali oba taata? Gye bali. Bakitegeddeko nti Hajjat yalokoka? Of course, nti taata wange akimanyi. Nti walokoka? Yakimanyi nti nalokoka. Kyamuyisa kitya taata nga kiwulidde? Tekyamuyisa nnyo bubi. Naye abazadde baffe bano omuzadde abeerawo nga alina omwana we gwakkiririzaamu omwana we nga mwagala kati nze Mukama Katonda yannyamba naaba nga kitange anjagala mbeera yonna gye mpiseemu abadde nga ndaba abadde abeerawo abadde nga ndaba ayinza okubata mubadde tabeerawo naye nga agiraba embeera gye gy'oyitamu embeera gye nzinga mpitamu era bwe nakeera ku makya nti Madiina abadde nga yeebikkirira buli ssaawa ne mugamba taata nalokose yaseka yaga ogambye eki Madiina ebugaa taata nalokose ebugaa ruhanga nwari kumanya omanyi taata nga akozesa nnyo olunyankole yaseka busesi nagaa kyekyo bwemanga kyekyo kye nasazeewo okukola nga kyekyo kyennyini olaba kyekikutwala mu maaso nga nkiwuliriramu emirembe n'agamba genda n'ekyo si kyangu kyakwogera nti genda n'ekyo yaseka busesi yaseka busesi ne mugamba taata ngenda kukubuulira enjiri muzeeyi kubanga nze nina ekizibu taata wange muzibe era numanyi naye namugamba taata wange ngenda kujja era nsaba omwoyo omutukuvu olunaku lwe natuuka ku kitange mubuulire enjiri kitangalo Holy Spirit kino nkisaba sikisaba nti nkisaba musumba wa ku TV sikisabye ku muntu yenna wabula akwate ku taata wange ngenda omutuukako nga taata wange ayatula bulokozi si byangu kubanga oyinza okwanga kwama ate mwana wange ate munange sirina kino emugamba taata teri muntu yenna asobola kukukwatirako mweyembeera gyoli ensi ekwesambye omuntu buli omu yenna akwesonga naye Katonda yekka yasobola okukwatirako okubeererawo mu buli mbeera era bw'obanga nyina ekigambo kye namugambye naye Mukama Katonda nsabidde ku TV eno nti nsaba kitange bw'aba nga kyayimusiza bubi ansonyiwe kitange amusonyiwa munnange kiba kyamusiza so naye nga embeera eyo yampisiza so tabaanga yaŋŋambye munnange embeera gyendimu siri bulungi naye mbadde nsaba kwegamba nfuneyo baki mbeko n'ebintu byenfuna biki nemugamba taata toddamu saamuduumidde nakozeseza ku mululimi olubuuliriranga yes kuba taata wange twogera era tunyumye mugambye taata toddamu okubanga olina omuntu yenna gw'osaba ekintu kyonna
wabula Katonda yasobola okukuwa buli kimu kyonna. Ngamba bw'obanga osaba sabanga Katonda, sabanga Mukama Katonda asobola okukola buli kimu kyonna. Oluusi ky'oba weetaaga toteekawo garanti nti gundi yampe, nedda wabula okujjako Katonda yasobola ewatali tisaawa zakakati nti tunda kasooli naye nga nalokoka, naye nga bwe bampa ssente ez'okulya emitwalo 10 gwe naweerowooleza kyotandika si kwerowooleza amaazi wabula nenfuna eddoboozi n'okuba obuvumu naye ng'obuvumu obwo bulina gye bwava, naye kati nenfuna obuvumu obwo bwasobola okuba nti nfuna encourage okusobola okutandika ekyo ekintu nenteekawo kasobola yavuddemu ebintu ebisinga obungi n'obuyambi bwonna bwekibe nga nina kyetandisa olina kyotandikawo kitegeeza nti weesiga Katonda akola buli kintu kyonna ekisoboka ebyobulamu bwo. Kakati Hajjat, bizinesi tugirabye butya bwetambula ekuze, naye era okyasobola okuba nti weetaaga obuyambi obw'enjawulo okwongeramu ate esingeko ne wano. Kati koola abantu singa obawayo omwezi tasobola okukwatirako. Nedda taata. Anti omuntu akukwatirako nga Katonda yamukozesezza. Kituufu nti Katonda yamukozesezza naye Mukama bw'anaaba akukozesezza ojja oyambe Hajjat Madihan. Oyina okuyita mu abo abayina okumutuukako osobole okufuna obuyambi. Naye nga Katonda akukozesezza. Okitegedde. Njagadde nnyo enzikiriza Hajjat. Weebale kuba omukyala mukkiriza. Weebale kusalawo n'okwatula. Mukama akozese byonna by'oyagala ate ng'ojja bikola.